nkubulire omuntu bwakutunulira bwatu tosobola kumanya omala kwogera nsina manyi ga kisajja omuntu n'ategeera nkubulire nze omusajja nga mmwe nsanga nga muyise otegeera sabbuuni sabbuuni wakunaba otegeera osalako katonotono kati dinda ekyakabina kyali kiti jakola mbono nakola nnyo awa nkugambye kagenda kweyongera naye byeyongere ku kyalo ekikyalo sorry sebo bana ila tsanze kula obadde ogamba nkuyamete tata soko banize bana bakyala banunno nga nkyali nabo ndabise okubalwako sebo mbadde nkusaba ombuliremu nkuguze ndyoke mbamalirize tebalina buzibu sagadde ku intervene nga privacy yawe Kwanza ipate tuina buzibu njangu bakukoleko sabola okulinda ndowoozezza nkinza obayisa obubi tebasobola naawe bano bafuka ba family habo choice Uganda wotuuse tata mbadde nsaba kwogerako naawe kati babiri byakya babiri bana egaita bambi muddeke bali omwami yagala kuimena tuyambe tuti Shishi omusajja gwabo omugundu omusajja gwabo omugundu atwalika kuko omusajja gwafuna buli muntu naga wow ayino omusajja kumbe tolina manyi ga kisajja Eleni tolina manyi ga kisajja omusajja bana ekibikulabika omusajja omukulu tatota watu naye toliweka juzi najjanjabye esala omusala omumiseko wansawo omumiseko omusajja omunene akaliko obugaali yeziwunu ng'akabanziku atambula namujjanjabye kati akuba bulatte eno bw'olaba omuwala eyagimusinga oyinza okugamba ente yamuzza bwenkulumu kawalawala yegeyege tabbunjerere ng'olabye tate togenda naye ati kwotalina maanyi ate gweteeta entondo itawitayitawo nkulabye baba ng'olabye kati gwe lino erigenda okuyamba linda kusooka onyumiza bwe mutuuka ng'onnyonnyola kwata eryo kati nze nkwadde bazita King's Extra Pills mpeka omirabo ne zikuwa amaanyi g'ekisajja mpozi n'okuwa appetite naye teweraliikirira toliweka ensi yonna ndwadde labayo bana baalo abobuwala balaba mbu baali balamu nnyo nze mbajjanjabye ono asooka eno nerabidde mpozi wajja olina ki yalina bukalu nga talina yadde nemuwa kani golontura sirap natereera baze kwebaza ekiri ekinene okiraba ekyo ekinene kyamaliranga basajja sente nga tikizaala wa nemuwa kano wombokelinzingeti nakati nkugambye wali ali lubuto kikalu kayamba nnyo twalina cramps abasazaala bavuddemu embuto oyo nemuyamba kugambye ogenda kutereera kwati yekandabe leero gwe tolina maanyi gwobeere nga sayizi egatta kankugattireko kano ngenda kuteerako ka King's Extra Oil osiige ojja kwebaza kwata twala byombi ojja kujja nebaze sikulimba bannange nkubulire omuntu bwakutunulira bwatu tosobola kumanya omala kwogera nsina maanyi ga kisajja omuntu n'ategeera nkubulire nze omusajja nga mmwe nsanga nga muyise obusajja buyegeyege butyetye wangi nnyabo basi tusaize okulaba bannange client nga tusaize okulaba taata tukuyambe tutya wangi bulijjo bwoti bwoyisa bakasitoma okimanyi tikufunyako complaints eziwera bulijjo bwoti bwoyisa bakasitoma ntya mukama wange nkwesiza nti nga tusaize okulaba oli mulwadde waki tambula fulume bosi bambitongo banyina abaana dazinimu omusina wakuba tekasina kyakubalisa webongobye edazini meka mwomu okay kakati kwata abaana bo edazini mwomu ne baawo naawe kenyini God have wabasobola mercy jangu upon mukono us. ngenda basi tambula fulume abakasitoma